nga message bwebwani zakola ku Museveni nga amuzoleya. Njagala wabeewo omukulembeze w'eggwanga tulinaanye afulumye ekigambo ekyo mu kamwa ke nga azoleya Museveni. Just tujja funa live example Museveni yaani ku bantu abalala abalina emmundu banne. Emboozi ya Alien Skin n'omukulu Masembe omu yenna buli gyayagala okumanya Saidi Alien Skin gy'aliko mu by'obufuzi nsuubira akatambi kaneno kalungi nnyo gy'oli n'era kawuliriza okuba gye katandikira paka gye kaggwera. Abantu abasinga bamanyi munera Alien Skin awagira NRM yavuddeyo n'ategeeza eggwanga mbu tagiwagira. Abantu abamu nga bamanyi munera Alien Skin awalana ba NUP n'avaayo n'ayogera amazima mbu ye tabawalana n'ayogera ne Saidi n'omuntu omutuufu ye gw'awagira kyokka ate nga bulijjo naffe tulowoozaamu kintu kirala mbu alina omuntu omulala gwawagira. Alien Skin mwene emboozi g'amazima gwe wenna bulijja misunderstanding ansuubira osobola otegeera bulungi nnyo Saidi gy'aliko na lwaki ayogera ebintu by'ayogera oba si kyo nga tomutegedde that means oyinza obutamutegeerera ddala paka ndowooza brolifa. Alien Skin naye ne bamubuuza ku nsonga ya Museveni alina statement gy'ayogedde mu chances nnyingi nnyo ez'omukulu oyo okutuleka ku nsi so naye ekintu kye tulina okubeera nga tukoze tutyo omukulu gwe guleme kubeera ate nga kwegamba kirwaki mbeera mbyogera bineeno kambikulekere waneeno Alien Skin ye kennyini abikwegamira naye nga sinabeera mbeera nga mbikulekera bami kankusaba subscribe nga nuko SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino siri ku SMX Media tutambula ne Sheikh Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akutaasa ensonga eziri mu kubeera nga zikutawaanya nga akulombereddwa akugambye mbugwe ebizibu byonna ebikwesibyeko omukisa tolina kyokwatako kyekifa sente zikuyita myaganya jangalo ng'oli mu ggwanga erya Uganda wadde ng'oli wabweru wa Uganda gyesobola nnyo okubeera nga akulombereddwa mukubireko ku enamba y'essimu kapapula ebisigadde obimulekere. Singa message bwebwani zakola ku Museveni nga amuzoleya. Njagala wabeewo omukulembeze w'eggwanga tulinaanye afulumye ekigambo ekyo mu kamwa ke nga azoleya Museveni. Just tujja funa live example Museveni yaani ku bantu abalala abalina emmundu banne. Okitegedde? Naye nti olw'okuba ayinza obba tayagala lutalo mu ggwanga muno talina wabbakubira. Ne bajja kukubira mufe abatabiriimu. Musajja mugezi tumuzemu. Kyogamba Alien kambuuzeemu. Omuntu Museveni zalina tanka oba biki byonna barracks zalina mu Uganda biki. Kano Gasumba yakoogera ng'abantu sijja kwogera 1 million nja kwogera emitwalo nga 10. Nga gyeyiye ku bbalawo ne gigende na kasero avaako oba asigalako. Temumanyiiwo. Netambuza buuza example. Nti ne tubanga ab'e Kenya basseeko 5 tukyajja buzzi. Ulira Masembe. Museveni bwe omwogerako mu mboozi akulembeze abalala. Museveni ali mu kitisi kye. Abantu miliyoni emu. Avaako omuyaayo. Kale emiliyoni yagambye nti buli wamu waliwo okwekalakaasa. Okwekalakaasa tekutwala gavumenti. Ewe kwekalakaasa mukole mutya. Mugambe nti kati amagye gaffe. Okkiriza nti amagye ago nago gamukowamu. Nedda simanyi. Kati tukkiriza omusajja kati tegedde maibulazo owawe tegedde ensonga lwaki oli ku sayidi gy'oliko ensi gye tetta olina mutima naye Masembe bw'atabalina amaanyi ate bwe mwatuddukako mwolira kwera ku ground ne mutuddika ne tubeera ku kintu kyekimu kandi atase okudduka lwakuwa obukulembeze n'oyitamu anti nkuddamu era bulaza bumaliriza kasi gyebakueko oyo Masembe mumuleke muganda wange jasiwe tunyumyamu nga twagala ensi emanye ebituufu ebiva mu opposition. Tumuleke kuba nange nzikiriza awo fenga abayize talina kyayinza kati Masembe Masembe obuzibu olina bwe buti nze ali ndi opposition lwakuba siri wa kisinde kyammwe nange ndi opposition nga nagwe mpagira kati bubuzibu nina mulowooza nti omuntu aba awagira omupiira nowagira Arsenal ba Man U so banga mpagira Express oba Vipers
nange bampampagira akapiira kituufu nsegeera nina omusango awo ku saidi yo olina musango yadde ne sekendi bwe mbeera omunaddiini bagambye nakubeera mulokole yekka nange nsoba n'eddiini yange era buli muntu ali emikiriwo ekiti buli muntu nze kyendowooza buli muntu siye gy'oliko gy'olina okubuuza abantu bagitegeere bwoza lwaki emitwe gyawukana singa kibadde bwe kityo singa omuntu basoma omutwe ne baguteeka ku mitto yiyo naye buli omu aba n'omutwe gwe kati nze akantu koyogedde kali nti omusajja yafuga nenkutegeera era n'oŋŋamba nti n'owulira linnya lye Misinde Misinde omusajja tumuveeko kati nowulira Misinde ng'ate njoge kati nno siri mu kwekaza oba ki bino ebyokunyumyamu tunyumyamu bulaza olaba osi wa poliisi agamba bugambi nti kati oyo aline gwe nnoonya naye kati Masembe olaba tebakusibangako sebo bansiba tubadde mu sitwago bansiba sebo okusiba ebyaddala kigomugumu ebiri kati awo oba lwakuwekaza jasti naye oba omanye amaanyi g'omuntu akusibye anti kati labayo bulaza kiriwo ekiti ekituufu omusajja tagenda beerako myaka lukunku muli obaddi kati awo kibwedda yegoolo yaffe ffenna ate alina kyansi neno tuleka ku nsi kuno kati naye ate omanyi nti najja tulekako n'empala naye ng'agituleseemu era kituufu naye nga kati ekyo okugjawo ekikolima ekyo tulina kubeera bagezi nnyo omusajja bw'aba agende n'ebibiibi otherwise ajja kgenda ebibiibi abitulekemu era tusigale nga waliwo abanyigidde bannaabwe nti bannanga oyo be baali nga bagira obote yeefiira dda kati omuntu gw'osigala owalana kati brother senga bw'ofuna omukisa ng'olina kuba gukyemanya olina boolaba abakulu abali mu gavumenti ya Museveni n'obagamba singa akalulu kaba ka mazima kano ani pulezidenti w'eggwanga Masembe ani pulezidenti w'eggwanga anti nga wakyogedde gwe kenyini eyawangula si yafuga kale ani pulezidenti omutuufu Kyagulanyi okay kati woba ofunye Kyagulanyi mugamba akalulu akaddawo kabeere ka mazima temanyi gwana gwe bannaye